Ekiri mu lumbe lwa mama Chezenbeki enteekateeka z'okuziika n'ebisingako awo byonna bikuleetedde naye nga byebyo bw'olaba bigenda maaso ebigenda maaso mu lumbe olwa mama wa Chezenbeki. Enteekateeka z'okuziika agenda kuziikibwa ng'ennaku z'omwezi 4 omwezi ogw'omwenda guno gwennyini gwe tulimu omwaka 2025 olunaku lwa nkya ku Lwokuna ennaku z'omwezi 4 omwezi ogw'omwenda naye nga Maziga na Biwoobe na Kunyolwa eri family ya Chezenbeki tusaba Katonda abagumye basaasire nga kw'otadde n'omwoyo gw'omugenzi agusonyiwe ebyagusobako aguwummuze mirembe naye nga kitalo nnyo kitalo ddala. Chezenbeki agenze maaso ne yeeyongera okwebaza omwami we omupya Professor Ssekajja Ejju n'amwebaza ebbanga ly'ababeereddewo okumujjanjabira abaana okumujjanjabira maama we okumubeererawo mu kaseera kano kennyini akazibu ak'ennaku n'ebirala bingi nnyo naye nga mwasuze mutya mwasibye mwenna abalungi abampuliriza Channel Media Kochali subscribe for more updates like share and comment werabira okunyinga notification bell obenga notified bwentekawo video empya Jana airport pickup nyongera bajjukiza tulina December ne November discount nabasuubiza okuba wa discount era ng'essaawa yakakati weeri tekikugaana kubookinga ssaawa zino nga discount ekyaliko oba oli wa November oba oli wa mwezi ki naye kano akaseera ke tulimu aka discount oba oli wa mwezi ki wa mwezi ki osobola okubookingiramu. Namba zaffe zo ku screen jangu booking emiwendo nga gikyali wansi teginnaba kulinnya. Namba yaffe 704 44 40 58 mbalinze bannange tulina free wifi ate nga tulina n'ebyokulya muneesige ne family zammwe balambuze airport ku bwereere Jana airport pickup mwogere kadama munnammwe. Namba yaffe ku screen 0704 44 40 58 0704444558 balinze mikwano nenga katuyongereyo munnange ne video eno. Aisha Nabukeera mwami Franka Gashumba yakukola ki? Omusajja nga yakwagala, omusajja nga yakujjanjaba, omusajja nga yakusomesa mu masomero amalungi, okola otya emikolo n'otoyita Franka Gashumba yakulaga ensi? Nabukeera mwami Franka Gashumba yakukola ki? Lwaki oteeka ebibuuzo ebingi mu bwongo bw'Abannayuganda? Aisha Nabukeera mwami Franka Gashumba yakwagala okusinga ne bazadde bo, okusinga abafamire yo. Emikwano gyonna gy'olina Aisha wagifuna kubanga mwami Franka Gashumba yakwagala. Omusajja yakuliisa bulungi, omusajja yakulabirira, omusajja yakwambaza bulungi. Aisha Nabukeera njagala nkujjukize bw'ofuna accident nga bakwokezza baakulaga ku Bukedde TV, Bannayuganda bonna baakulaba, teri n'omu yayimirirawo okukuyamba. Mwami Franka Gashumba n'akwatibwako mu Bannayuganda bonna, n'avuga emmotoka ye n'ajja ewammwe n'akutaasa nga muli banaku plus. Omusajja n'akutambuza mu mmotoka ye n'akutwala e Kampala nga tatunuulidde biki ebiyinza okuddirira. Omusajja n'akujjanjaba, byonna ebyaliwo. Aisha Nabukeera omuntu gw'olina okusembayo okukyawa mu nsi muno ayina kuba Franka Gashumba. Okuddako nga ggwe nga olina by'osirikidde. Bannayuganda obawadde ebibuuzo bingi era beebuuza Franka Gashumba yakola ki omwana ono? Kubanga Nabukeera Aisha mwami Franka Gashumba bwe yali agenda okukola emikolo gye egy'embaga tetwakulaba. Olwo nno abantu abalwanyisa mwami Franka Gashumba ne batandika okwebuuza
nga Aisha tetumulabye. Kiki ekyaliwo? Mwami Frank Gashumba yakugoba bugobi mu maka ge, yakugoba bubi nga kyekyakunyiiza. Naye wandibadde osooka n'otunuuliramu oluzungu lw'oyogera. Tunuuliramu enneeyisa gy'olimu kaakati ne community gy'olina. Weerabe mu ndabirwamu olabe bw'ofaanana. Munnange Aisha, mwami Frank Gashumba yakutuusaawo. Bannayuganda bennyamivu Aisha. Omenye bannayuganda bangi emitima. Bannayuganda bajja kutya okuddamu okuyamba. Era bannayuganda simanyi abantu ab'emitima emirungi bwe bayamba abantu abeetaaga okuyambibwa, lwaki basasulwa bubi? Lwaki basasulwa mu ngeri ey'ettima? Lwaki basasulwa mu ngeri ey'obukyayi? Frank Gashumba tetugaanyi, naye muntu asobya. Ayinza okuba ayina ensobi gye yakola. Aisha Nabukeera, kikkakatako okusonyiwa mwami Frank Gashumba. Nze nkubuulira abantu abamu, Aisha kankubuulire, nze taata wange yafa, naye bataata bange waliwo abaali balina obusobozi, naye teri yankwatako. Naye ate Frank Gashumba talina wa famire yo n'avaayo n'asalawo neyerekereza kyonna kyonna kye yayitamu. Abantu bangi bagamba nti Frank Gashumba yakola ssente nnyingi nnyo ku Nabukeera. Iggwe ayogera bw'atyo, lwaki si ggwe wazisolooza mu bannayuganda naawe n'ofuna ssente nnyingi nnyo n'oyamba Nabukeera? Era ku TV, bw'olaba TV bannayuganda, mu butuufu kyonna kyonna kye kiri. Nedda Aisha, tewandibadde ggwe. Kubanga Aisha, omuntu akuwa ttampeko y'otuzi ng'ogenda kufa ennyonta, oyo yabeera munno, yaba akwagala okusinga bano abakulaga ng'omaze okufuna amadiguli, ng'omaze okumera ebbeere, ng'akabina kwe kali, ng'ofuwa olungereza, maama ng'olinnya ennyonyi. Aisha, mwami Frank Gashumba kyonna kye yakola weekuba emutima, naye bannayuganda ogenda bakutula omutima, bannayuganda ogenda kubamenya emutima. Ndabye abantu bangi nnyo abayamba bannayuganda naye ne basasulwa bubi. Njagala bannayuganda mutunuulire omukazi ono gwe bayita simanyi maama Ggulo, eyayamba ono omukazi gwe bayita simanyi I came on foot. I came on foot, buli muntu yali amulaba nga kyakusekerera. Omukazi n'akwata omwana n'akyayibwa mu community, abafamire ne bamukyawa, n'amuyiwamu ssente zonna ezeetaagisa. Essaawa zino bannayuganda ne basibawo omutima nti I came on foot, ne batandika okwogerera omukazi nti amufunamu ssente. Mbusimanyi amukozesa nga sampo basobole okukyayisa omukyalo ono maama Ggulo agobe oba akyawe. I came on foot. Emitima gy'abannayuganda lwaki mibi? Waliwo omuvubuka gwe bayita Omukunja Atasera, yayamba omuwala omukazi gwe bayita Queen Shiba eyagwa eddalu n'amugja ku street, n'amufuula omuntu, n'amujjanjaba, n'amuliisa. Bannayuganda ne batandika nti kaakati omwana oyo Mukunja amufunamu ssente. Mukunja n'alemererwa, omuwala yaddayo dda ku street, yaddamu ggwa eddalu. Era by'ebigambo bye bimu bye mufumita mwami Frank Gashumba nga bwe yafuna ssente mu Nabukeera. Ne bannayuganda mwalabako ku kifaananyi kya Nabukeera bwe yali afaanana, mulyoke mwogerere Frank Gashumba. Bannange, sigaanyi mwami Frank Gashumba ayogera nnyo, naye mu kino
yeetaaga okuweebwa ekitiibwa kye nga taata, kubanga omwana ono si ye yali amuzaala era si yamuzaala, naye yeerekereza. Gwe njagala otunule mu kika kyo, waliwo abasobola okuyamba ate nga bakika kyo. Bwe waba nga teri, lwaki mwami Frank Gashumba taweebwa ebimuli bye? Kaakati nabukeera wali ku mukolo gwo ddala ng'olaba tewaliwo ekibulawo, era mwami Frank Gashumba abakubeera ku mukolo gwo. Ebintu bino si lwakuba nti mwami Frank Gashumba yanyiiga musimanyi tebaamuyita ku mikolo nedda, kubanga yamuyamba nga talina kyamusuubiramu, ne respect ne appreciation weebale kimala. Nze natunuulira mwami Frank Gashumba ng'ali ku radio bagiyita Fo, obusungu bwe yali ayogeza era nga yeewuunya ensi, n'agamba nti nze Mukama Katonda y'amanyi kye nnakola, oba nina ensobi Mukama Katonda amupanishinga. Ne Frank Gashumba njagala okutegeeza, tolina nsobi gye wakola musajja gwe, oli malayika, mu 100 oli omu. Weebale nnyo, weebalire ddala Frank. N'ekifuba kino mumanyi tuli mu mbeera ya budde bukyuka, ssenyiga mungi n'ebifuba, naye ekyo si kyekikulu. Ekikulu kiri kimu, ya Rabbi ya Amiina. Omuntu yeesigaani, omuntu yeesigaani gw'aba ayamba. Ndowooza mulabye lwaki abantu abazimu tebakyayagala kuyamba, lwa mitima gya bannayuganda emibi. Kati omwana ono omutima gwalaga Frank Gashumba mu butuufu mubi, aga Katonda mu ggulu. Omutima omwana ono gwalaga Frank Gashumba wallahi ya Mungu muzito ng'ettako, ttako lyennyini, ettako. Stupid. Bangi bagamba towuliriza gwa kawala nga towuliriza gwa kalenzi, era essanza kati bangi abantu abagala okuwuliriza ku sayidi y'omwana oyo. Kumajjukira omwami Gashumba yavaayo n'agamba nti omwana ataliwo newoomulabirira newomuwa buli kirungi tali kusiima. Kitegeeza oba kitegeerekeka oba kiteeberezebwa okuba nga yali akoona mwana oyo. Akageri kaatayisibwa ku mikolo gye egy'okukyala, abantu bavuddeyo ne bamwataakinga oba ne beebuuza ebibuuzo biyitirivu. Omwana ono lwaki teyayita Gashumba ku mikolo gye nga yamubeererawo, ensi wenna we yali emufundiridde, nga yabeerawo, nga yamwagala. Ki kinene nnyo kiki yamukola okutuuka obutamuyita ku mikolo gye gya kukyala? Abeera yeeyisizzaamu bubi. Bangi baagala okuwuliriza ku sayidi y'omwana, naye tetumanyi oba omwana anaavaayo. Gwe okyogerako ki? Oyagala okuwuliriza ku sayidi y'omwana oli ku sayidi ya Gashumba oba nedda? So twendowoozayo mu comment section. Nenga neebaza munabale video yange to the end, nimulabula nga timutsikipinze mikonde musiimu. Saba Katonda abe musinga okwongera. Njagala obajjukiza nti omwana oyo mujjukira omwaka 2006 kigambibwa nti step mother we yamwokya yenna najja, omubiri gwonna 99% gwonna ne gujja. Frank Gashumba yamuddukirira n'amubeererawo, n'amuzaala ng'omwana, n'amuadoptinga n'amuzaala ng'omwana we owookubiri. By then yali adda kushira Gashumba, n'amwagala, n'amulabirira, n'amuweerera. Munnange ate tetumanyi byabaawula, naye nga bino ebinaabirabise nja kubeera nga ate nkoma mbibaleetera oba nga mbibatuusaako. Nje na Airport Pickup nyongera basaba mujje mumpagire, mujje musupportinge, mwongere kadaama munnammwe, muneesige matamuze, muneesige namuze family zammwe kuweerere. Tulina free wifi ate nga tulina n'ebyokulya. Mujje tutambule ffenna ku miwendo gya wansi ddala, tetugoba ssente. Gwe naali serious jamukwatisa tutegerezeganye tuteese tuba tetusobola kulemererwa. Nva mu comment section, mukwano kuba comment section tesobola kumala nsonga. Namba yaffe 0704 44 45 8 0704 44 858. Balinze mikwano, balinze.